ekisinga ku Sente n'omukazi atobobuza wabwerere kwa muwangu kakati oyo ayogera bya munkaaga oba ali mukwogera bya tuli mu mwaka 2023 omwezi gwa 10 naku z'omwezi nnya bwe tuba twogera nga tuli mu 12 n'okugenda mu maaso kakati teriyo kati ku ssaawa eno ku budde buno ku nnaku zino kisinga Sente kubanga Sente zafuuka kana akuwadde obudde n'oyogera muzeeyi amatuwa ensonga zonna Sente zafuuka kitundu ku mubiri gw'omuntu oba ku bulamu bw'omuntu. Olutalo oluliwo Sente na mukazi oyo agamba mbu Sente yeesinga ate nga naye bazaala muzaale tuwa ensonga zo ssatu ensonga esooka teriyo lwaki Sente yeesinga gwe soda okufuna Sente basooka kuzaala bwe kiri teri afuna Sente nga tebamuzadde si bwe kiri oli muto teriyo kigambo kigamba nti mbu simanyi Sente Uganda gwe wali okiwuliddeyo bagamba nnyaffe ki Uganda ezo bbiri eyo nsonga yakumeka yakubiri neyokusatu Olidde mu buli by'abadde ayogera abadde ayogerera mu Sente ekitegeeza Sente ze zisooka byonna biryoka bibeewo kubanga senga abadde ayogera nga byayogera tuguli Sente. Muzeeyi kankubuuzeemu kiki owe Sente kyalemererwa ng'alina omukazi tasobola kiremererwa osanga omugagga bijoddolo nga talina mukyala waka osobola okuba era taba na maka abananju kakati ate nze omunaku nga ndina mukazi go nga nina omukazi n'abaana mbasse maka osobola okuba lunkupe naye ng'olina omukazi waka kutondaba omubeezaawo oti Export TV to the world. basaba ne bannyabo nga ntudde wansi nnyo oli ku Export TV amanya nze omwana soda nina abaami benguddeko wano bali mu lutalo olw'amaanyi nawe okulagana ndi ne Shine Alex obusungu nga bungi mu lutalo bale mutubuuzeeko negu sooka obuze kuba kulaba otudde waggulu bulala simanyi mbeera ki ate kakati lwaki situula waggulu mbeera ki ndi bubi ne kooti nkalaba akasuuti abaali obubi yatuula nga bwolabwa bw'obeera obulungi era n'entuula eyawukanamu eraga nti kuba waliwo omuyimbi yajja wano mu ggwanga Uganda yatuula eyo n'ebigere n'ateeka ani kyekiba ke kabonero akalaga nti siri bubi baasi yali ku kamera n'esemberako eno lwa sawundi Alex ki ekigambo ndikiriya wamma ndikiriya nnyo olutalo oluliwo Sente na mukazi oyo agamba mbu Sente yeesinga ate nga naye bazaala muzaale tuwa ensonga zo ssatu ensonga esooka teriyo lwaki Sente yeesinga gwe soda okufuna Sente basooka kuzaala bwe kiri teri afuna Sente nga tebamuzadde si bwe kiri oli muto teriyo kigambo kigamba nti mbu simanyi Sente Uganda gwe wali okiwuliddeyo bagamba nnyaffe ki Uganda ezo bbiri eyo nsonga yakumeka yakubiri neyokusatu ne bwogenda mu bitabo ebyawandiikibwa temulimu bwe bogerera ku Sente boogera ku Bamaliya era bagamba n'okugamba lwe bagamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko webale nnyo kankuveeko ki ekisinga ku Sente n'omukazi ate oba obuuza wabwerere kwa muwangu kakati oyo ayogera bya munkaaga oba ali mukwogera bya tuli mu mwaka 2023 omwezi gwa 10 naku z'omwezi nnya bwe tuba twogera nga tuli mu 12 n'okugenda mu maaso kakati teriyo kati ku ssaawa eno ku budde buno ku nnaku zino kisinga Sente kubanga Sente zafuuka kana akuwadde obudde n'oyogera muzeeyi amatuwa ensonga zo ssatu Sente zafuuka kitundu ku mubiri gw'omuntu oba ku bulamu bw'omuntu nti buli kintu kyonna kyokwatako kobenga oyagala mukazi gwayogerako baasi sembera kumpi eno sawundi yaffe ebeere ennungi okitegeera ne bwaba mukazi omukazi amwagala atya kati ennaku zino nga tolina Sente ssebo togenda tomukwatako tokwata tekikwetagisa yadde omusongako owulira sitoba nga tolina Sente era ebyo byayogera ajja kusigala ku kintu kimu ajja kusigala ku kintu kimu nti abakazi mbagala nnyo ndakaamaliyo Shine Alex kiki ono omuntu mukulu ajja kusigala abakazi mbagala nnyo naye nga bo tebamwagala kuba tazirina ate olwo kati nze agamba ndi njagala Sente zibwe bajja okujja beeyu naye muzeeyi edda baatugambanga obulamu bunaakugondera oba okuzimba obulamu olina okubeera ne famire obeera n'omukyala mwezimba ne mufuna Sente naye bangi abatanise ne Sente ne bagwa byonna bimwogerako
ebyebintu ebyetagisa mu nsi naye kati ekintu kyakyuka nti luli omukazi gwe wasookanga n'olyoka onoonya ssente. Yes, omuteeka mu maka. Kaakati ku ssaawa eno olina kusooka kunoonya ssente. Then kubanga bw'ogamba nti kosooke mukazi ajja kuddukako byabwereere. Lwaki olwadde obudde bulungi? Sokoleke. Value y'ekintu bagirabira ku ki? Singa nzirira ensawo y'ebyoya n'ekiro ne bivaamu kiro ensawo nnamba n'obuwunga kiro ng'eri mu kaveera kano akati nikyo ekiba kisinga value nga byonna bizitowa kiro. Naye ng'obuwunga butono bwe buti ebyoya nfunye ensawo. Oyagala gamba sente byoya. Anti kakati kankubuulira omukazi n'owulira nti oli yamuguza obukadde 8 n'ekiraalo ky'ente. Omuntu omukazi atya ate mpayo ekirala kimu nga kigula gwe njagala bakulaga ekizimbe eky'obukadde 8 olabe bwe kiba kyenkana. Kiba kinene. Okitegedde? Era za sente zirina makulu. Kaakati tosobola kuddira kintu nga tekirina muwendo. Omukazi agula sente mmeka? Taliko komuba busobozi. Muzeeyi bakulina. Owulidde kyagambye. Anti owulidde mu buli byabadde ayogera. Abadde ayogerera mu ssente. Ekitegeeza ssente ze zisooka byonna biryoka bibeewo. Kubanga singa abadde ayogera nga byayogera teguli ssente. Muzeeyi kankubuuzeemu. Kiki ow'essente kyalemererwa ng'alina omukazi tasobola kiremererwa? Ati wulira olugero lugamba nti owa ssente talina kyalemwa. Anti ono omusajja yakafa bamuyita ne yali manager wa Bank of Uganda. Mutebire yazaala Rebecca Kadaga wanino si mukyala. Kakati eri ebintu nga byo bikolebwa muntu nga ate nno munnange kankubuulira okumanya omukazi kyamaanyi. Osanga omugaga bijodolo nga talina mukyala waka. Osobola okuba era taba na maka abananju. Kakati ate nze omunaku nga ndina mukazi go nga nina omukazi n'abaana mbasse maka. Osobola okuba lunkupe naye ng'olina omukazi waka. Kutondaba omubeezaawo oti. Ate kakati gwani yaga nti omukazi aliwo okubeerawo lwa ssente. Omukazi aliwo okulya. Abakuzi nate tonzize wa muzeeyi. Anti wulira kankubuuze sebo. Ntinno kakati ssente z'oteeka mu ttaka omuwogo ne gujja. Oba basimba mu muti gwa muwogo. Osooteka mu muti. Umuti gwa muwogo oba amalagala ga lumonde. Osobola okusabe wadde basimba kitooke. Kakati ebibeezaawo esente zigula ngoye. Ate mmere ate okulya babijja mu oli agamba alina ssente takaddiwa. Eki okikyogeza kutegeka. Muzeeyi omulala tava ku mutindo kikibala yeyita kyali. Omuyisa otya? Muzeeyi. Kati nze nange mpita. Ate sitono obanga tolina ssente. Ate era ejjawulo ogitegedde. Tagenda wera myaka gyo debate eno twagala tugisindikire n'abalabi baffe ku ssente n'omukazi. Abantu bakimanyi. Ate kati kakubuulire soda. Lwaki ogula obululu? Waliwo wereka abantu beesalirewo. Soda butudde wano si bwe kiri. Bamanye ekituufu. Oyina maama. Kosi nina maama. Si bwe kiri. Mulina noona amulina. Oyina maama wo. Oyinza n'okuba oyina omukyala. Njagala ombuulire ku bintu bino bibiri wali owozeeko ki ku ssente ne mukazi wo. Ssente mpola n'okugabangaba. Ate mukazi wo. Nenda katubuze muzeeyi Mukabya. Wali owasizzaako. Ku ssente wali ogabye ku ssente. Si mulungi okugaba omukyala. Niwo nasobola okuwa kati. Omukyala kya butonde. Ssente z'obugagga. Kakati teriyo babagaba. Anti obutonde tebabuzannyisa. Kiri kya butonde. Olw'ensonga wooli waneeno okukuggyako omukono n'okuwa ssente. Bakuggyeko omukono bakuwe ssente. Kibayita obutonde. Ate kati esaati tosobola jingu. Naye ate shayini kanzireke wa muzeeyi. N'abakazi beetunda ofuna ssente. Kiki otegeeza? Nabo banoonya ki? Abo baagala olaba lindako. Aga muzeeyi toogedde nnyo muzeeyi naye byonna byayogera. Kirungi nti buli kyayogera kiwunzikira ku ki? Yeetoolwa nadde eno bw'ati. Era agenda okwogera bw'ati awunzika ensonga enkulu. Kubanga abakazi leka nange muzeeyi ayogere. Abakazi bayogerako nabo baakyusa. Kati bakyayagala bigambo ebyo byayogera.
kwagala nnyo tujasimba mama era gwe wange era nkufiirako kati abo baavaawo kati baagala ekigambo kimu ensawo erimu kaki atalina ssente tafunita ki era bw'anaaba akyawoza mu Uganda omanya abagagga bano abakazi mbaagala nnyo ku percentage y'abagagga n'ey'abaavu ng'ate bo tebakwagalako yabitundu abaavu be bangi kati ku percentage y'abagagga n'abaavu baliwo abasinga okuba n'abakazi abaavu webali nnyo kakati olowooza nawe oli ayinza okugamba nti omukyala waba walayisi nedda kakati ebiseera ebisinga abantu bamala obudde bungi ku bitalina makulu kati bagenda ozuukuka okunoonya ebirina amakulu ate nga ebirina amakulu tebikyasobola basemberera kati nze njagala mwogozeeyaka ku ssente n'omukazi kyekyangu kyokufuna ekyangu kyokufuna ssente mukazi nedda anti linda kumbuuza lwaki kakati mbadde njagala tutambule babiri anti linda njagala tutambule babiri ate yange badde tenaggwa tutambule babiri njagala tutambula aba buli omu ng'anoonyaako kimu omu anoonyako mukazi omulala anoonya ssente nga tuwaddewo olunaku yes tutambule ku street batutambule ku street tulaba n'akomawo ati kakubuuza ekibuuzo kyange okumanya nga wulira njagala ategeere nti nno ssente nyangu yakufuna leero yagabye ku ssente oba tannagabako nange yampadde nange akuwadde yakafuna abakazi bameka mbasaagaza ekyo mbasaagadde bwagazi ati kati obadde okimanyi wetuli wano buli omu asobola ovaawo ng'afunye ssente kisoboka naye ate tusobola obbeerawo nga netutambula mu naye kyalina Alex nalina mukwano gwange eyo yafunyisa akawala ka neighbor olubuto ne bamuwa bwi twala kyangu nga bamuwadde ki mukazi anti naye ssente bulala newenzu gumanyi kye basagambye basi kyayogera nabo wadde example ne balemutegeeza anti kati so anti mutebire yazaala bagamba ekiremwa ssente nkubuuziza ekibuuzo mutebire buli ssente gyolaba mu Uganda eyajjanga ng'alina oteekako sigiriti yazaala ate obutonde kati ate obutonde eriyo ekisinga obutonde mu nsi bwengera kumanja nenga byonna byetaagisa naye wabaawo ekisooka kati kankubuuze bw'ozaala omwana basooka kukebera ki omwana omulenzi basooka kukebera oba anaafuna ssente oba amaka gakola asooka oleke basooka yingini ekyokubiri waliyo omuntu muzeeyi gwokebera ki ng'ozadde omwana okebera ngalo nfunyi oba yingini nze omwana owange njagala basooke bamuwa emikisa omwana owange era bwe mbasaba ngamba ndi katonda w'omwana wange omukisa katonda mutwala kutayiri nga sinaddeko kirala kyonna mpaayo omuzadde omu muzeeyi wuuyawo si mukulu njagala mbuulireyo olunaku lwe yakedde ku makya n'akompuleninga ku mutabani we lwaki teyagaggawala naye njagala omutabani waweze emyaka aga nga tanaleetawo tulabe oba tamubuuzi oba twalowooza obuzibu kinkukwatemu muzeeyi kiikyo omwana owange okumusabira mukisa gya ssente nekamusabira ebirala ebisigadde ndeka mubuze muzeeyi ku maka mu famire yo ku mwana atazaala n'omwavu ani gosooka onoonyeza eddagala omugagga atazaala tuli ku baana alina abaana baana babiri omu yingini tekola omulala mwavu ku bonna ani gwasooka onoonyeza eddagala nze nsooka kunoonyeza mwana wange kufuna kubanga buli kimu ajja kifuna ajja kulemu kati nno okumanya kamabulire okumanya omukazi kyanjawulo ne mu Buganda wano tukimanyi bulungi omusajja bw'afa nga tazadde manju tebamuyisa miryango nze njagala oŋŋambeyo nti oli bwe yafanga mwavu bamuyisa manju naye ate Shine Alex waliwo bwe bagamba nti waga otegeera amaanyi g'omuntu muwe ssente n'obuyinza anti kati kankubulire tebasobola kuwa muntu buyinza nga talina mukazi kati gwe weesimbawo nga toyina mukazi tokkirizibwa omupiira guli bbiri okumanya ssente y'amaanyi mubeera mu maka
nga oyo ye yaleeta omukazi nanyini ye naye omukazi naaba nga yamusinga ssente omukazi nasinga okufuna naye nti omanyi nti omukazi atuuka n'afuga bwekiri nasigala nga olwo naaba nga afuusa omusajja obuyinza bugwe tekyalinako yadda bayitawo ebintu bya ssente China Alex yazikola bingi kuba ssente wasa n'omukazi anti gwe kyogamba nno buli mukazi ali mu maka bamuleeta lwa ssente abasinga majority bateekawo nti omutwalo gwa ssenga omutwalo gwa taata tebateekawo omukyala wa taata munaino kankubuulire kino kijje ku nze abakazi ebitundu 9 ku buli 100 nga naawe kwoli wano oyinza okosa nawe kwoli oyinza okuba towasangako omukazi nga zewolwa ssente oyinza mizigo gino nga tekuliiko yali awasiza mukazi ng'era omukazi ekimumwagaziza ssente muntu wa wansi kintu kyebadde nnyonnyola obutonde mubyerabira biri kakati gwo osaaga n'obulamu mbuno mbuwasudde emitwalo gy'etaano teweebase naye nze njawoddeyo nga mukazi wo taliiwo oyo nemwe nnyini yawaga nti ssente asobola okusula emitwalo 5 neyebaka njagala ddeyo ng'abadde asuubira nti omukazi alina omumusangawo atule eddakiika 10 nga tamulaba walaba oba nanywera mu ntebe akuba n'essimu ayinza ofulumawo neyeekalakaasa n'afulumako eri ebweru n'abuuza ku baneiba mu bufunze naye ssente azisuula n'asirikira mu nju n'atya n'okwogera toyogera ku mukazi bw'owunziko gamba omukazi yasi maama we agula ssente mmeka gwe kyoga osooka newaliwo n'olwimbi yayimba omuzadde tagulwa kati ate maama we aba musajja oba eba nte kakati munaffe mukazi babulira taata atugamba munaffe ajja kuwunzika nga bamuwasizza nze kasitaba nga mukazi yantutte era mu birala byonna mubizannyireko naye tozannyira kuweeka ffe nga tulina ssente zaffe tosobola bana mweroboza era omwavu toyogera njagala ombuulire nawakawo kamubuuze oli mwavu oli mugagga sooka olindeko oli mwavu oli mugagga nze ndi mwavu naye nina emirembe ku bantu babiri bw'obayitako n'ekirala bw'oyita ku bantu babiri omu nga yeetimbye obwetaano omulala akutte mukazi we mu kiwato ani aba n'amaalo yeetimbye obwetaano basebo ne banyabo mbadde ne China Alex ne muzeeyi Willy Mukabya adduse mu meeting adduse mu atera awangula yasigalawo omukono ogenda wanika wani kati tubize eri abalabi abawuliriza mazima bagamanyi bagende mu comment section ku mukazi n'omusajja ani asinga ku mukazi ne ssente oyagala bitabula omukazi ne ssente ani asinga amanyi omwana so ama banaye nze China Alex mwagale nnyo bakyala bammwe ne bamaama bammwe muwe gwanga ekiti ekisinga omukyala nsaamu twayogera ku maama ako vaasi pulo ku ssente n'omukazi ani asinga ssente anti labayo bw'oba ne ssente byonna olina omukazi olina ssente China Alex olwo kyabuuza n'agamba bw'osanga yeetimbye obwetaano n'akutte mukyala we bw'ati ani aba alina amaalo amaalo oli yeetimbye ssente azeetimbye timbe yenna buli wamu n'atambula ne mukazi we nga amukutte oba mu kiwato ani aba n'amaalo vasi ekibuzo kikyo ow'essente taba n'amaalo ati ow'essente nze ndaba abasajja tubeera mu zishoze n'akasuka ssente nolaba abantu ne bava ne ku byabadde baliko ne badda ku bye naye oli n'aleeta omukazi n'amugirira ku stage kyo ekisinga osasamaza Wambuta spring man. Spring oli muyimbi? Ndi muyimbi ddala. Style ki gy'oyimba? Ndi maluga flow style. Tuweemu akapera. Yo, kyo kituufu. Mu butuufu bw'obuntu nze ndi mu buufu. Abampagira mwenna hali yapu yowa hand. Lapu zange ziwomereranga bugi ku site. Bakubasama mutukire ddala ku luufu. Waliwo kyobuuza ekirala. Pulo, debate eriwo ereeteddwa muzeeyi Willy Mukabya ne China Alex. Ku ssente n'omukazi ki ekisinga ku ggwe? Naye bannaye nze nange omukazi mwagala nnyo. Omukazi akusingira ssente? Lwaki? Anzalira abaana kale niwe mba naye mu nyumba mpulira ndi mugumu naye bwe mba ne ssente mu nyumba mba neeraliikiridde n'abatemu okujja okunyigira. Osobola ozaala ng'oli mwavu?
ozaalira ddala abedoloza babeeranga ne ssente onsobedde naawe oba ogenda babeezaawo nedda oba ogenda babeezaawo kati ssente edda baalimanga nabeera eyo muntu n'alunda enteezi naye nga n'obudde obwo obugenda mbw agule enva amanye agule ebikinga tebiriiko ne banywa bano abalalo gayita amakamu n'ajja bw'ati nga tagenze ku dduuka kunoonya nnyaanya n'akuba essabu eno oba olimanya ebyo byabanyankola sibimanyi byebamu ebyotuleetedde wano eno naye ng'abo abantu kati nkulaga mu bantu ab'edda oli munyankole nze mbangalira nnyo mu mbalala awo oli munyankole nze ni musajja muganda mbadde neewunyiza omunyankole okuba lugafu waliwo omulala sebo amannya go amannya nze mezayo omutume Mukabya Tupac manyanga mangi oli muyimbi naawe ndi muyimbi alina kyagamba ng'ogaseko erya Mukabya oli mutabani wa Mukabya bwekiri debate muzeeyi gyalina ne Shane Alex ku ssente n'omukazi ani asinga anti ku ssente tolina kyoŋŋambayo mpa ensonga lwaki oli tiimu ssente anti omugagga era kyekimu tasobya byakulemye okwogera zirega omugagga tasobya ate omugagga buli kimu kyekimulemerera obanga olina ssente kyekikulemerera bangi bendabye mulindeeko bangi bendabye ssente nga okuzaala kuganye bangi bendabye ssente nga bafudde stress obuwulu nga bubasse naye abakazi essanyu libaawo ku kiddo wali wonna ne bwoba mwavu esewo kakati essente zo anti osobola okubanga omukazi aganye okuzaala n'okwata ssente n'otwala mu bana jjajja mukasa nankani era n'omaliriza kyekiba kikoze nyinza okuba siina ssente nga nina empewo zange ku mutwe nze kenyini neneekolako ssente nemba nga nzikekinze out bannaye nze njagala obategeeza ekigambo kimu omuntu ng'olina ssente tewali kikulemerera kyenziriŋŋana kubanga okufuna ssente ofuna bintu bingi bakazi biki Alex jangu n'omwanukula emukamera mwennyini agambye ow'essente talina kyalemererwa nemubuuza abangi abafudde nga tebalina baana kadde aga ge watuwadde ekyokulabirako talina mwana alina ssente empya n'enkadde Mutebire ye yali akulira bank of Uganda okitegedde ennaku yafa ye mu nnaku akyasinze mu bulamu bw'ensi kuba yali talina babe kuba famire yo bwe bulamu bwo bwe butonde bwo ate famire bwe batekola ssente zigasaaki yawaawo n'okufa yali alina famire wakasiza nti ssente era weeremererwa Gaddafi teyava ssente terina weeremererwa nze nkubuulira yalina ssente empya n'enkadde mu nsi wano nze njagala nkugamba ebigambo biringa bibiri bw'oba ne ssente ng'olina ssente mu nsawo wano katugezeemu olina bw'ogenze wali eri bakutte okitegeera ne bw'oba ng'olinamu bbiri obakanga bukanzi wali n'obagamba kankubuuza ekibuuzo bw'obeera ne ssente z'emitwalo 4 oli n'atwalako emitwalo 2 n'oli najja n'abaako emikolo gyakwa ne mukyalawo ani gw'oyoola akoze atya oli najja n'aba ne mukyalawo mu kikolwa kiri eri n'oli atutte ku ssente zo n'atwako oba ekyebiri ani gw'oyoola baba ku ssente enkutu ku ssente debate kanjigale anti ku ssente zawukanye n'abooluganda ekireza omukyalo omuleka ne bamwejovaana abakazi twafuna bulijjo Export TV to the world.